waliwo emisango emirala katugeze treason kale singa ade bagamba nti treason gye yaddize eri naye tebabaguddeeko musango gwa treason. UPDF Act n'amateeka gano amalala galaga nti emisango oyina kubavunaana gye bagamba gye baddiza wano singa ebadde treason baaliga nti kale mwagiddiza eri naye n'obateekako being in possession of a firearm nti wayina pistol kyamenya amateeka agaawa ne batagateekamu nti which is a monopoly eya defense forces ezaawa ne bataziteekamu. Kenya yennyini gye bagamba gye babasanze ku Riverside oba wa tenna complaininga nti waliyo abantu abayingidde ewaabwe wabweru w'amateeka nga balina ne pistol. Kenya tenna bakomplaininga nibano ne bakikola bwe bati. So bino ebisango byakujwetekawo bujwetesi okugezaako okukola gye bayita persecution naye si byamateeka. Bino bye tulimu kati si mateeka wabula tuli mu nkola y'abantu abakola ebintu by'ekikawuboyi. Tebayise na mu immigration. Dr. Besigye ne baafuluma nga bayise mu immigration ku airport e Uganda ne bayingira e Kenya ne babastampingira mu passport zaabwe bakomawo batyeno nga tebayise mu process y'emu. Kenya government nesigala nga ifuuse kyesirikidde. Tubalaze emitendera giri ebiri musobola okubbiza omuntu mu mateeka. Either okoze extradition nga ono yaleka eno emisango gye yazza n'adduka kye bayita okubeera fugitive. Ne bagamba mutuyamba oyo omuntu eyazzeeyo mu ggwanga ewammwe yaleka eno emisango gy'azizza egiri mu kooti. Ekyo si kye bagamba. Ekyokubiri ye deportation. N'oyingira e Kenya mu bumenyi bw'amateeka oba n'oyingirayo mu mateeka n'oddizaayo emisango. Naye mu cases zombi gavumenti y'e Kenya yeyina okusooka complaininga. Bw'ebeera extradition minisita wa foreign affairs ono alina okuwandiikira minisita munno w'e Kenya ekitaabaddewo. Ate ne bayita mu gye bayita judicial process ey'e Kenya. Amateeka bwe gagamba ag'extradition aga Uganda n'ag'e Kenya ne bakutwala mu kooti y'e Kenya n'ekola order ey'extradition ne bakuleeta oba n'ekola order eya deportation ne bakuleeta. Naye eno kidnap kuwamba buwambi muntu n'omujja mu ruumu mu hoteri n'omuleeta n'omusimba mu kooti. Twagala okubuuza gavumenti y'e Kenya nti kaakati tekikyali seefu munnayuganda yenna ddala opposition okulinnya ku teritori yaabwe Kenya kubanga guno si gwe mulundi ogusoose. Museveni will go. Museveni will go. Museveni will go someday.